Mu kiseera kino ng'okulonda kwabona kusembedde okw'okubeerawo mu masekkati g'omwezi guno, bannaddiini wansi w'ekibiina ki Interreligious Council of Uganda babadde n'ensisinkano n'abakwatibwako okulonda okubadde ab'akakiiko k'ebyokulonda ne poliisi, ng'era ensisinkano eno ebadde ku kitebe kya bannaddiini e Mengo nga tekkiriziddwa mu bannamawulire. Oluvannyuma ng'ensisinkano ewedde twogeddeko ne ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama ng'onazzemu okukaatiriza eky'okugaana abantu okusigalayo walonderwa nga bamaze okulonda wakati mu kulaganga kino bwe bakyekengera okuviirako entalo mu bawagizi b'enkambi ez'enjawulo. Naye ssebo twewale emivuyo gindi okubalukawo ng'abantu bano 200, 300, 400 nga bekunganyiza kifo kimu. Katosobola kumanya nti mu kifo kino abantu bagenda kwekumamu muliro oba bagenda okutandika okulwanagana, tuteekeko security mala bulungi. Neffe tugamba nti okuweewala ebyo byonna kubanga mu gezaako okutaasa embeera oyinza okwesanga nti ate wabadde okutiisatiisa wabadde embeera esobola okutiisa batanalonda babula ebintu nga bibwatuka ekyokulabirako wabayo embeera bwetyo nga security negezaako okutaasa embeera n'ogiza mu nteeko ne batandika okusaba oba tiyagaasi n'ebirala kati omuntu atanalondolooza anaavaayo waka wanaawulira nga bibwatuka biri ku polling station ate ebyo ebiri eyo nze sikyagenze. Ono kyokkakanyiza n'ekiri mu mateeka g'okulonda ng'omuntu waddembe okubeera okumpi n'awalonderwa mu mita 20. The law would be okay if we, the people, conducted ourselves in a manner that conforms with the law and the purposes of the process that we are involved in. But we are told that these people are being told to remain around. Bebagendo kubanja kalulu. Mumuino kabanja. Ukabanja utya. DR form tebagenda giwa buli mulonza ali ayimirire bita 20. Baba kakati mwelonde mu abantu abali wano ani agenda kutwala DR form ya candidate gundi ndiyenze ngugino nedda sebo nedda nyabo. DR form egenda kuwebwa agenti wa candidate ali mu kalulu ku polling station. Kiri mu mateeka kuba katubanjani omukuumi mbagambye nti abakuumi oludde we bali mu mateeka mukakuume ani akakuuma ba agents be bakakuuma we bali mu mateeka. Adumira poliisi y'eggwanga Abbas Byakagaba ategeezezza nti bo bakolera wansi w'akakiiko k'ebyokulonda era nti kano kyekka abagamba nno kye bategese okukola mu kalulu. Ffe tuwa support electoral commission. Electoral commission byetugamba kyetukola ekikulu kuffe tuwa security ku bantu baffe balonde nga teri ekibatataganyiza. Ono era atangazizza ku kya poliisi okwetobekamu ab'amagye nga bakola omulimu gw'okunyweza obutebenkevu. Poliisi ye lead agency omukuwa security eya elections. Nze mpita amagye okukola ki bwe kiba kyetaagisa. Nze mpita prisons bwe kiba kyetaagisa. Nze mpita naawe nyinza okuyita security emala kweri. Naye security egenda mu mitendera. Kyova olaba kati tugamba we wabeerawo omukolo tugamba bannange mugukole kuva saawa bweziti ate tujja kuleeta abantu baffe bakole ki. Kyambadde Shadrack Joshua, KTV Amalindire.